nti abantu balinga bamupangisa ne bamusasulira omutwalo okumulaba ate ne tujjuza ne tunafu abalina ebivulu ne tufuna sente ku ye naye kakati yali wa bwereere tugenda mukuumulamu aliwo ye because kirungi ogenda nti mwannyoko gwe Ssaabaminisita wa Uganda mu capacity zoze bbiri mu kika tulimu babiri abanene nga mwannyoko balaluso nga Ssaabaminisita wa Uganda nkusuubira okubeera nga omanyi wawaali he says ali mu kwekweka kubanga mumunoonya kakati njagala okwogera nga ntunudde mu TV ne bannayuganda bategeere tewali anoonya Kyagulanyi gamulemye kujja n'abeera ewaka ebyo ebya komedi ebyebiwaanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwaanyi nze kasita agambye nti kanjogere nga ntunudde mu TV ne mmanya nti kyaleeta tekigatta awo waliwo kamera Ssaabaminisita si TV anyway ya Robina Nabbanja soke n'amawulire ag'essanyu omulwanirizi w'eddembe Saala Bireete olunaku olwaleero aweereddwa bail eno tezze just wabula kabadde kazita akateekeddwawo international community ne baseneta ab'omunda mu ggwanga erya America etugenda tuukayo tubitunuulire. Miriam Matembe avuddeyo n'alaga essanyu kyokka mu ngeri y'emu n'akukkulumira ebitongole ebiteetengeredde ebya gavumenti. Mu ngeri y'emu bannamateeka ba NUP nga bakulembeddwamu Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya olunaku olwaleero bawubyeko olubu lw'ekigere eri Deputy President wa NUP wa Buganda Muwanga Kivumbi. Balina bye baggyeeyo bye tugenda okubeera nga tutegeera. So nga ate njagala okubuuza ekibuuzo. Mu Uganda etegeka akalulu ng'eyagala bannansi basalewo abakulembeze abanaabakulembera oba bategeka akalulu nga bategese sizoni y'akalulu okugezesizaako ebyokulwanyisa n'okulaba nga bo batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Ojja kumbuza lwaki nkubuuza ekibuuzo kino. Kubanga abantu abalumizibwa, abakosebwa, abavaamu nga n'obulamu tebuliiwo nga bafudde, abamalira mu makomera, bireeta ekibuuzo ekinene. Oba ddala tutegeka elections nga z'abannansi okulonda abanaabakulembera oba nga gavumenti ezitegeka ng'eyagala kwegulumiza. Tugenda beera nga tutuukawo nawe osobola okubaako ky'oŋŋamba. Tugenda tunuulira akalulu nga bwe katambudde, akajjo n'obuze bubeerawo, okubba kwasusse naye ng'ate abba amagye ne poliisi bamulekawo ne bakwata abadde agaana omubbi ono okuyiwamu obululu. Mu ngeri y'emu tugenda beera nga tweyongerayo. Pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria ali abasajja abakadde agudde ekigwo bw'abadde ku mukolo ne weebuuza bakuzaala omu mu nsi abalala tebasobola kukulembera. Basajja mmwe tugenda beera nga tutunuulira ensonga y'ekayunga nakwedde omusango gwe kooti egugobye. In fact wa NRM yatwalayo omusango, nakwedde awangudde. Obuwanguzi bwa nakwedde buno bwetaaga kujagulizaako nnyo nnyini ddala. Bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira ne by'otawulidde nabyo ogenda kubeera nga obiraba. Zikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Tuze wano nga tiimu ya National Unity Platform nga tulimu bakulembeze b'ekibiina wabula ne bannamateeka b'ekibiina. Tuze kulaba Deputy President waffe
Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi wamu n'abasibe abakandalidde wano mukomera okumala ebbanga era bonna ne tubalabako kyensobola bagamba Honorable Muwanga Kivumbi ali strong era mugumu nnyo. Instructions ziwadde bannamateeka abali wano n'abalala bajja kukwatagana okulaba bwe basobola okulwanirira eddembe lye naye naye akimanyi bulungi nnyo talina musango gwonna gwe yazza wabula bino byafuzi ebigenda mu maaso okuba nti Gen. Museveni n'abantu be bali mu kutya kati bagezaako okukwata abakulembeze baffe ab'enjawulo nga bwe mukimanyi ba deputy presidents baffe ababiri nabo tetumanyi wawe bali abalala so embeera eyo yeriwo mu ggwanga tumuleetedde n'ebigambo ebyokumugumya okuva eri president waffe yennyini gwe mukimanyi bulungi nti aliira ku nsiko naye ate amugumya Honorable Muwanga Kivumbi atujjukiza nti eno phase ya struggle gye tulimu era tukimanye nti ali strong ali solid era n'abantu baffe bonna bannakibiina ba National Unity Platform okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti bino regimu ya Museveni byekola si bikolwa biraga amaanyi wabula bya butiitiizi. We came here today to check on our deputy Secretary General David Lewis Lubongoya munzikirize nsooke mbabuuzeeko musibye mutya buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo naye mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwekkaanya nga mutulaba kyemukola kya muwendo tetubatwala just for granted wabula tusiima ebitagambika. Timu earphones matu we salute you. Abatulaba nga mukozesa muli mu mmotoka zammwe mukozesa mutulaba muvuga bane mwebale nnyo mwebalire ddala alabira ku TV tabu oba kompyuta yo ku simu yo webale nnyo webalire ddala yonna gadget gy'okozesa tukwebaza ebitagambika okufisa akaddaako ako ku mirimu egikutwala emingi n'ogamba ko tugoberere. Thank you so very much. Nja kusaba video gintereko ka like mukwano gwange buli wajua like kijiyamba okudduka nesobola okubeera ng'etuuka ku buli sekinoomu information neeyongera okubeera ng'egaziwa era nga yeeyongerayo yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okulaba omukutu guno oba ng'obadde ogulaba naye nga weesuulirayo gwannagamba mukwano gwange ŋŋamba nti genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ensonga etambulire ddala maridadi sana kabisa. Tutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo ku namba y'essimu esembe 711 asobole okubeera ng'akuyamba takuba nsaasi akozesa Quran wamma n'alyoka akuggyako byonna ebikutaataaganya mu nsi eno. So nga ate bannaffe abandiga Construction Solutions bakugamba nti basangibwa wano ku Entebbe Road Erweza okuliraana ne Can Resort Hotel. Banoonyeeko basobole okubeera nga bakuzimbira ennyumba eri ku mulembe. Nawe ayagala okuddaabiriza gy'olimu ng'ogamba eno erabika eweddeko sooka obayite batunule balabe nti ki kye bayinza okukuwa mweyo yennyini oli ajja ajeekange ku namba y'essimu esembe 222 ku screen yo bakubireko. Twolekedde ebigambo bwe mbadde ntandise ne Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP era abadde ne bannamateeka Kanso Muyizi mulabye George Musisi n'abalala bonna mbalabye Benjamin Katana ne muganda waffe bamuyitaani Kenneth Po bonna bannamateeka ba NUP bagenze wa Honorable Muwanga Kivumbi era kye bajjeeyo nti Muwanga Kivumbi mugumu akyali strong because amanyi era akkiriza nti takolangako musango gwonna. Naye bwe mbadde ngenda wali okuwummulamu mbagambye oba ndesse mbabuuzizza Uganda etegeka akalulu ng'ekategekedde bannayuganda oba bali mu buyinza bategeka akalulu nga bakeetegekedde. Kino ekibuuzo kikyambuzaabuza kubanga buli we tugenda mu elections ebimu ku bivaayo bye bino wammanga tuvaayo ng'omuwendo gw'abantu abafudde mu period ey'emyezi 3 ng'omuwendo gw'abantu abafudde mu kalulu weewuunye oba tubadde mu kusanyukira bakulembeze baffe be tuwagala
oba tubadde mu lutalo wakati wa gavumenti abali mu buyinza ne bannansi bw'obala ababeera mu makomera CDF avayo nagamba tulina 2,000 abantu 2,000 obamanyi mu makomera naye nga tewali akoze musango ya dogu bali mu kiseera ekikkirizibwa mu mateeka ekyokunoonya akalulu bali mu ku-exercisinga their duty their mandate ebaweebwa constitution ya Uganda omuntu n'avaayo ne yeewaana nti tukutte 2,000 n'agamba tusse ba terrorist aba 30. This is very shaming. Kiringa nti tutegeka emyezi 3 gino nga gavumenti ezze kugezesezaako byakulwanyisa byayo balabika baba baludde okgendako mu ntalo nti baagala okulaba tukendeeza tutya kuba tubateeke mu makomera nga tetulaba natuuka mukalu waliwo abakwatibwa nga tetunnabakayingira kakati nojja n'otandika okuwulira ebintu ebifaanagana ng'omukyalo ono byayogerako nga akulira akakiiko k'ebyokulonda agamba ba RDC tebalina kubeera mu kalulu ogenda okutunula bwoti okwetoloola akalulu nga ba RDC ye turning point y'akalulu be basalawo ani awangula ani ataawangule naye nga mu mateeka tegalina we bajjira njagala tuwulirize ku bigambo by'omukyalo ono byannaku nakazadde azze mu kalulu akatali lutale watali kulwana nawunzika nga azzeeyo na bisago yagala omutuwe era eegwanyiza ekifo ekyo fana akalu ketugenda okulondebwa kakati nze entabweko yava balyoke bankose ekiwundu twali ku polling station bagiyita A to B rules omuvubuka ajja nga ayina obululu yabuleetera muno omukono bwati atatuuka ku box abulwamu naye nga RDC waali nstaranga ng'ayina n'abamukuuma ab'amagye balinga 5 kati bwe yajja agenda bamaze omuwa wano bwe bamuwadde obulala atulaze nti atikinga mu baafu alwamu tumubuuza gwe lwaki mu baafu olwamu kati mu ntabwe eyo kwanguwa mangu addira obugundi buno abuyiwa mu bokisi esooka bwali bwakyerina nga bonna abuyiwamu kati tugezaako okumukwata awo biki tumubuuza ng'agamba avadde 25 naye kano akasembyeyo akabimu kake baali bamuwadde teyakateekamu kati RDC kwe kuvaayo mangu najja mu safeguard nga kati atafe abaaliwo ogezaako tujjawo kuba nali nyambadde sharia nga nyambaddemu ne kaleggings ne bankwata kati akapale kali ne kagenda mu kiwundu nansika bw'ati muve wano okola ngaani nalina taaga yalina gaifarid nangamba toli candidate nti ndi candidate naye ate tebannonda ku lunaku luno nti twabagobyewo mwena tetubagala kuzimbe namugende munoonya ebifo ebirala gye muba mubeera wabula si wano n'agamba baagenti baffe abaaliwo mubuuke ne wano mudde eri tusobola okukola nga tetulina baagenti naddira wa NRM we yalekawo abafa ba NUP n'abagoba nange ne bannyamusa naye nga bebakwambusa waggulu alinawo nuuwa era bw'ogaana okukola kyakugambye nti oba bulawo ogenda nakuyingiza mu nuuwa kati nagenda okuvaawo nga ekiwundu kyasamye paati eno wano makkati era nga nina okuddayo okulaba omusawo era ne wendireyinzeemu konsose mu ddwaliro omusawo nampandikira eddagala nangamba kirangira bwe nnaku 5 nina kuba nzirayo abe ekyokukola kuba nina bebi ndi wa weeks 3 nakava ku operation ekyo kyengezaako okutegeeza ono okujja okukuuma akalulu kyali kyetaagisa amaanyi RDC lwaki ovaayo n'otuuka n'okugamba tetwetaaga ba kakati njagala tuveeyo eyo tugende mu Kisenyi wabaddewo okulonda okwajjo njagala twekkaanye ffenna akatambi ako bwe wekkaanya gayi wa NRM yaleese obululu ng'agenda buyiwa mu box omwami oyo najja amulemesa okugula box era baaluwanye okumala akaseera omusajja oyo awaliwo poliisi waliwo amagye niye olaba bakazi battu bagezaako kuba poliisi ateesikawo bano balala kati njagala wekkaanye bamugjeewo
neraba dabate kye bakola eyabadde aziyiza nti oli bamutadde wuli yeddukira bibye nadda nawali ebbali n'obululu abukutte mu ngalo naye ne batwala eyabadde amuyimiriza mu ntwala gy'otasobola na kulowoozaako. Kyova laba nabuuzizza kano akalulu kategekebwa nga baagala kuwa bannayuganda mandate kwerondera bakulembeze be baagala babakiikirire babakulembere oba gavumenti ekategeka ne interests zaayo nga ye yagala okukaganyulwamu ng'ekozesa state n'ebirala. Kakati awo nawo n'ovaawo nojja n'otunuulya ono yabadde candidate bamuyita Magezi Joshua ye yawambiddwa kugibwa ku Tale Center n'ayisibwawo ye candidate majje gamuwalawala gamugjawo ayina okubeerawo ng'ali vigilant kaluluke bamugjewo bujja results kizoosuubiraawo already nannyini eyeesimbyewo candidate bamututte mu ntwala efaanana bwetyo. Wenjagala okubuuliza gw'osuubira omulangirira ekibuuzo Uganda erina amateeka oba terina? Tuddamu nti tulina amateeka ate amalungi okamala gakola ddi kubanga bagamba omuntu ne bw'aba alina omusango munone mu ddembe muwandiikire asobole okujja wano kuwamba buwambi. Ekyo nakyo n'okikwata n'okissa ebbali. Ewakiso omukyala Namaganda yawangudde akalulu waggulu ddala nnyo. Simanyi na kizibu kiri Wakisaawo naye yenna mukulu musinguza atwala ebyokulonda mu Wakisaawo eggwanga olikoze bubi nnyo. Olaze ekifaananyi ekisinga okubeera ekivundu because tegisobola bbeera mivuyo gya buli lunaku buli wabayo okulangira ne wabeerawo mivuyo. Omukyalo oyo Namaganda bamututte bwe batyo mutuweeko katono. Gwe tunuulira mukazi akalulu okusinziira ku DR forms kali waggulu ddala nnyo yakawangudde naye omuntu n'olangirira akutte ekyokusatu n'omulangirira ng'omuwanguzi nga tofudde nayo. Kyovula mbadde mbuuza nti kano akalulu kategekebwa nga ddala baagala bannayuganda balondewo ku baani abagenda obbakiikirira oba obbakulembera oba kategekebwa mutusalirewo nga bwe mulina okutufuga kubanga bw'ompa omuntu gwe ssaalonze kitegeeza ompadde kunfuga si kunkulembera. So kati oyo bye bibadde awo. Then awo wennyini nnyini we wali emivuyo gya Najja Nasiifu kati oli abadde Namaganda Immaculate kati ono Najja Nasiifu ku Tale Center y'emu abantu bawalule njagala otuweeko ko katambi ka Najja Nasiifu ako.
you want. I won the election. I won the election. Do what you want to me. Kill me if you want. Oye Najja Nassif. Bino bye birabikira mu kulonda. N'ekintu ekiri mu glass ng'omuntu awangudde bayimirira ne balangirira namba 3. Oli afuna obululu emitwalo kangeze 16 ng'akutte ekyokusatu ali mu bululu emitwalo 3 oba emitwalo 6 ne balangirira afunye emitwalo 6 ne baleka 16. Kakati nojja n'otunuulira ab'ebyokulonda bakola ebintu n'omutunuulira nga mbutufu agamba Mukama kino kyenkoze naye nga takitegeera gwekkaanyi. Kati oyo ye musajja gwe bayita Tolbert Musinguzi. Oyo ye yali ewakiso gye bawalula abantu gye bambula abantu n'otunuulira nga obutali bwenkanya bugenda mu maaso nga n'abukoze ennyini yeewuunya kyakoze. Ojja kusanga omusajja ng'oyo ng'azze mu kyaki oba mu ekereziya azze kwebaza Katonda. Amusobozesezza omuwangaaza n'ebirungi byamuwadde agule n'ebintu kanisa egamba omusajja alina omutima omulungi ono si mu bubi ne bino ebintu biruma. Bwe muteeka akalumu kaleke kabeere k'abantu badisiding basalewo ani agenda okubakulembera ani agenda okubatwala. Emyaka 5 mwe mugizanyiramu mu ssaawa 5 naye nga abantu bwe mutusindikira omuntu gw'osindika nga tamanyi bwe muweereza abantu be muweereza nga naye kennyini mu mutima gwakimanyi tebamulonza agenda kukolera atya abantu. Naye kennyini ng'akimanyi obuwanguzi bamuwadde buwe agenda kweguya abantu agenda beeguyizaako ki nti bamulonda bino. So tuveeyo bonna obabuuza abo byabakama ono simanya Musinguzi n'omubuuza byolangirira obijjawa nga wallahi tebiriiwo. Soko tuwe byabakama oyo. Okwemulugunya kusinziira ku ki? Beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Oh, okay. Enkola eyo era mba kwogera abakola ku system yaffe ebimbe kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Ali center kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki? Okay. Ye Simon byabakama n'ekyannyonnyola takitegeera kubanga amazima amatuufu gali netamanyi byayogera gye biva ye bimusangaawo waatudde. Ogenda omaliriza nga waliwo obululu eno Tale Center waliwo obululu obuli ebbali babusudde na mwala ninga bwa candidate kyokka eno balangirira ata okitegeera balangirira mulala naye nga obwono DR forms biki basudde eno mpaako katambi ako. President original quantity tulitunda bwezo kyewunyisa oba tubagala tulonde okulonda bakugyewo naye tosobola kuba nti omuntu otaddemu ssente otaddemu obulamu bwo bwonna ne bajja ne batandika no otunulya bakansalazi bonna bakansala bakyusa ebisasu zaabwe abaana baliwo mu maziga meereere ate si tente emu yokka kati genda nemunyama kingi abaana nga 6 bali mu kukyusaliza genda mu ya central bali mu kukyusaliza kyanaku nnyo. This must end.
byebyo byonna mbikulaze wenaremu abba polisi nemutaasa n'amagye nosanga atabbye ng'akalulu ke yakanoonyeza abantu ne bamukkiriza ne bakwata ebintu bye byonna ne babisuula mu mwala ne babeera n'ebyabwe bibalangiriye ebitalina ne gye bivudde. Tuli mu kalulu tuveeyo tugendeko mu kooti. Omulwanirizi w'eddembe Dr. Saala Bireete olunaku olwaleero aweereddwa bail. Nja kusaba otwe katambi ako then tujje. Nga wakayita ennaku ntono nnyo Seneti ya US okuwanjagira omukulembeze w'eggwanga lya America Donald Trump okubaako kyakola okulaba nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu n'enfuga ya ssemateeka Saala Bireete bayimbulwa. Saala Bireete olunaku olwaleero ayimbuddwa ku kakalu ka kooti kakakadde k'ensimbi kamu n'abamweyimiridde obukadde 10. Tekinnamanyika oba ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye naye anaayimbulwa. Weewaawo Dr. Saala Bireete ayimbuddwa kakadde kamu abamweyimiridde 10 ez'obutaliiwo. Kino kijjidde mu kiseera nga basenti ba America abawerera ddala ndowooza 6 bataddewo embeera, bataddewo ensonga semasonga, ensonga eyalinnyo enkandago ne batuuka n'okuba nga bagamba sanctions zandirume essaawa yonna ku banene ababedde b'eggwanga Uganda. Era ng'ensonga za kutulugunya n'okulinnyirira eddembe lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abo abavaayo ne boogera ku gavumenti nga Saala Bireete, Dr. Colonel Kizza Besigye basenta bagamba bateebwe bunnambiro. Bireete ateereddwa libadde essanyu ku kooti era bw'ateereddwa ayogeddeko eri bannamawulire naye nga tetunabakulya Saala Bireete ebigambo bye byayogedde koza tulombojjedde yakwatibwa atya yayisibwa atya byonna bitubuulidde. Njagala tusooke tufune Dr. Miriam Matembe ng'ayogera ku nsonga eno. Mutwe Saara waffe ng'ali mu purizoni n'ebimutaddeyo tetubitegeera tetunaba kubiraba mukazi watunabonaabona abaana babaddeyo tuwara I'm telling you naye olwaleero twagala kwebaza Katonda waffe, Katonda ono afuga, Katonda ono w'amaanyi yatukoledde kino. Ekya Saara tekibadde kyangu naye abantu bonna basabye ne tusaba Katonda n'atuwuliriza. Olwaleero Saara bamulirizinze wa on bail. Bail tugifunye. Perseverance, be resilient. Mbere mu persevering and resilient. God will answer you. I want to thank everybody including njagala kwebaza abantu bonna abaloyazi, abantu bonna ababadde bavisitinga Saara, abantu bonna abalabiriza abaana ne prayer warriors. Mwena Mukama yebazibwe atabongere obw'omukisa. Ate njagala kwebaza ne magistrate. Omanyi bulijjo mbadde nzijamba bashinga naye jjo twasabye Mukama ayingize omwoyo w'omutukuvu omulamuzi abayingiremu. Leero olwaleero tukirabye yabayingiddemu era judgment agisomye bulungi era ogirabira ddala nti olwaleero tabadde mufiya tabadde ki kati naye twagala kumusabira munange kale jejo yokukola ekyo n'ogamba kaneweeyo jajinga amazima tumusabira Mukama protecting abiri nayo era twagala okwebaza. Kale eryo lyessanyu eribadde wali ku kooti nga Saala Bireete ateebwa era naye ayogeddeko ne bannamawulire akozeemu and it's understandable. Ojja tuwa ku Dr. Saala Bireete tunnyonnyole. I'm happy to regain my freedom after it was taken away
30th December, when I was picked from my home by a coaster of officers that snatched me away from my family, my children that were still enjoying the holiday as well as celebrations, and I've been away for 1 month. I thank my sureties, my family, my lawyers who have fought so hard for my freedom from 30th December to today, when they have succeeded in getting me out of detention. I want to emphasize the importance of rule of law and the due process of the law. I have always said that Article 23 of the Constitution is the most abused article in our Constitution. And I witnessed several incidences of abuse of that article in this process of 1 month detention. I will be explaining later the detail of what I went through. On arrest, I was told that I was being taken to CBS, and that's part of the right enshrined under Article 23 of the Constitution. I only found myself in Natete. While at Natete police station, I was isolated from my colleagues, my friends. I had limited access to my family and lawyers. I would even be told that there are 4 or 5 lawyers outside. We are allowing 1. My family would wait for 3 hours to bring me simple meals like breakfast. And I was detained there beyond 48 hours. Ye Dr. Sala Birete mu nsonga y'omusango gwe. Then President yagudde. President w'eggwanga erya Nigeria. Bw'otunuulira abasajja abakadde abali mu zi gavumenti, weewuunya omululu ne gye baabazaalira gye baabakuliza. Sooka otuwe katambi ako nzije. Oba oli eyayogedde ye yamukanze. Adai. Okisanga mu Afirika. Okisanga muki mu Afirika. Erewe tuveeyo. Kooti erangiridde nakwedde egobye omusango ogwa recount ogwatwalibwayo mu NRM gwe NUP esanze mu kaseera akazibu. Buli kandidenti waayo abasinga njagala kutwala omukisa guno okutegeeza nti bamaliriza bagenzeeko mu recount. Bw'otandika okubala bonna nga bwe bazze, oyinza okugamba ono ye wa NRM era eno wabaddeyo nakwedde waffe.
naye kooti esanze ng'ensonga zino za butaliimu era omusango negugoba. Akoze nga looya mu musango guno ye musajja gwe mumanyi Mudyobole. Njagala otuweeko katono nnyo ku kooti eyo. Don't read your WhatsApp. Worship, they are sending out. Worship, they are sending WhatsApp to her and she's reading. Remove your phone. You see, show out your phone. You see the results? Don't read, you not lie us here. Okay, you lost. It is here. You lost. Maybe you can hear. Sunday, they are not. So just see that. Wait a second. This is the trading center. Which page is it? The same page you told me to look at. It's just Sunday in your petition? But you told me to look at that page and Yes, tell you. yes. It's just Sunday in the petition. Answer, my dear. No, Your Worship, I don't know what you have written. You told me to look at that page and Yes, tell you. it's just Sunday in your petition. You told me to first look at the whole thing and tell if there are marks, some missing marks. Then you sent me to see and I told you yes, some are Just missing. Sunday, I yes. showed you some. I have also put the question. Is just Sunday one of the contested polling stations? Ye nakwedde nalwa aluyiseeko alukoze eki aluyiseeko. Then Mayor Serunjogi Ow'Eddembe musajja atwavuddeyo n'ayogera gwe tukulazeeko wali obululu obwasuuliddwa obusangiddwa nga busuuliddwa mu mwala abadde n'ayogera ku mivuyo egigenze maaso mu kalulu kaabwe. Mutuweeko papula zange zonna DRFOM okusookera ddala okulonda kwabadde kwa lutalo mu field abayaaye be baleese bannange twesabire kati ate baagala nakulembera kibuga bavudde mu bye babadde bakola kati baagala kulembera kibuga munaabwe yeesimbyewo kubeera meya wa division y'e Kawempe nga bakambwe nnyo bagenda ku polling station ne bawamba empapula ne badduka ne bagenda ne bawamba obubokisi ne babusamba kyekyabadde mu Kawempe olunaku lwajjo naye naffe twataddewo amaanyi ne tulwana ne tujjayo empapula zaffe n'obululu ne tubujjayo ne bujja mpaka wano hali sente abudde tulabawo embeera ey'okusika omuguwa okutuuka wano nga tuzze n'empapula zaffe musinze emitwalo 2 n'okusobamu ng'ate ye kati gwe batandise okubala nga wembadde nfunye 10 ye n'afuna 4 nga bateekawo nze nfunye 4 ye 10 ekyange ne bakimuwa ne bamuwaawo 2 nga ne polling station teyawezeza abalonzi 2 ne bamuwa. Ebyo twabiraba ne ku kalulu ka engineer bali mwezo era nga complaininga kintu kyekimu kati ekyo ekimu kyowulira kyekyalina ku kalulu ak'entebe ennene gwe tusobola kera ku makya n'ogamba nti abantu b'embalala balonze bangi okusinga abantu ba wano mu Buganda. Ekyo tekijja kubaayo, tekijja kusoboka, bwe kiri wakyakubawo si kyakati ate si biseera bino. Kubanga akalutu kabalira ku population n'abalonzi abali abeewandiisa okulonda. Wano we wali abalonzi abasinga obungi. Olw'ensonga nti n'abamu baaveeyo mu Ankole ne bajja wano. Bantu baava Etteso ne bajja wano ne basengano ne bafuuka ba wano era we balondera. Katosobola kugamba nti ate eri walonze nnyo okusinga wano. Naye ng'olwedde omuwendo gw'abalonzi abangi guli wano. Turn up ne bwebeera ntono tebakulimba tekisoboka. Then kati bino byonna bikolebwa kagenderere. Kagenderere. Anyway, tutugenda sukkako wano
njagala kubebaza bwebaza mikwano gyange mwenna abazze batugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mu twegasseeko yenze Sajjime tusinkane mu mboozi egenda okubeera ng'eddako tugenda kubeera ne Farouk Ali nga tutaanya ku nsonga zonna nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Mbadde Sajjime era Morgan Kulenzi yabadde ku mapeesa. Katonda abanjagalire. Peace.